over the weekend abaana balenzi bana begulidde erinnya mu binyanya mu ndongo y'ebinyanya endongo esumulula empere empere ogimanyi nnyo fumita empere afuuka fumita empere mwana mulenzi Suuna Ben ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Mbaziira Tonny bano bo buli mwaka bakola ekivulu kyabwe kimu kyokka. Bino ebivulu ebirala babeera babapangisiza naye no ebeera nga ogamba omuyimbi akoze maiden concert ye oba launch nga tugenda ogenda mu ya Rema Namakula nga tugenda ogenda mu ya Jasmine. So abantu bano bakoze ekifo kino I think bakikwata because balina promotion y'ebyokulya ebalya byesijja kwogera ku mpewo because waliwo abatabirya ate nga gwe obikola ki ntinno ekyo kyaliwo bwe bategeka emitiyana jamu n'akwata okuva ku ssaawa 2 ez'ekiro paka 10 ez'okumakya abantu bajjudde mu kkubo akafo kaali katono magezi era wetwayogerera wano ku nnaku zawadde weekend babadde awo ku makutano side zaawe Nansana ngene manyiddwa nnyo okutunda ebyokulya ebiwoomera abantu abasinga mu Uganda enamba entono ennyo naye nga sinagenda wala njagala nsooke nkulaga embeera nga bwe yabadde abantu bazze mu bungi ennyo Suuna Ben eyo gwolaba ku screen then ne mwana mulenzi Mbaziira Tonny era bano bagambye attribution yaabwe teriri mulala gwe bagiwa bulagiwa ani Katonda. So no songa kasooka tukulaga embeera we yabadde then tukoma tugenda kwa tukwogerako nabo nga twayogeddeko nabo batubuulire bakikola batya ba DJ be Kololo aba Bright bangeje batasobola kikolamu. So access 10 to 11 p.m. babade baloza tugenze wetuli paka sawa 5 ate na mawulire gakyali manje line up tetunabaji exhausting asinge gwayo muja kuwira nga tetubasibula munnaye nno sagala mbariseyo tutwala wakati mu amiti tugenda kusimba miti milioni 5 balimba agemiti balimba mbyo kusimba emiti tewali wakasente kakulobi era we kali awo kanji nnyo manyo omukyalo oyo gogenda otugamba ayina mukwano gwange omu yali na project bagita Go Green ya abaana nayo emiti nalaba awo bagabyegabye emiti nenoonya gye bagisimbye sirabangayo munnaye nno twogera ku Judith Hadi omukyalo ono Nalongo abadde ku ssomero erimu eyo gyalonkingidde lwaki balonkingira nnyo mu masomero lwaki bajja ne balonkingirako naffe mu butale waffeffe abalina amataka anti if you want to build a better tomorrow oyina kunacharinga bato kati ate abato tebanagula ttaka tetwacha amamera omanya abato abanzijukiza kale akagero ke bageranga ketwayimanga what do you want to grow smart to do when you grow up? I want to be a teacher. What do you want to be when you grow up? I want to be an assassin. Kati oli wano oli mukola kikula sana. I knew what I wanted from day one by the way. Elecho ne bali kibuzani. Kati oli banagenda wansisima bana challenge basoke bajje mufa abazadde. Batukyuse mindset. So munango mucha. Batema emiti, fa bagifumbukulamu amanda, fa bagifumbisa bana twanakyusa ffe. Kati bwe bana tugana tunafumbisa ki? Anti fa balina n'amataka. Okyegedde kuso osimba emiti. Nzo mwana ngavera azunga najja n'akatiti kyayagala kasimba ku ttaka lyange. Oyomba buyombi wano nga kibadde mu Uganda wokakati tugenda tambula Africa namba. Ngani agamba? Judith Hadi. Ngabe bagitambula di Africa. Bagenda gitambula gwe linda olabe okusimba emiti kwatandise
beerire kasente kaabwe ate olowooza ambadde sidduse sipiidi olina yawaggulu nnyo nagambye wamagwakala mbuno kivulu kino anti munnange sometimes ate munnange kasipiidi gavana ne gavumenti yabujjawo kati mune nagambye ekivulu kino wekyaliwo ekiri twafunako omukisa ogwogerako before even after anyiridde mufu sente bwofuna ku sente onyirira so muntu ayogereko ne bannamasaka bano ababiri omu nga munnange mukama yamubikako akasubi omulundi ogwokubiri oluvannyuma lwakabenjedde kabusaka yagwamu ng'omwaka ogenda okola kigujiro kwanga guggwako ne twogerako ne ku Suuna Beni ng'ono naye amanyiddwa nnyo mu ndogo y'ebinnyanyanya ababiri abo balinganga balongo tebatiŋŋana balinganga malusu naki namumiro ababiri abo balinganga era stiru balongo balinganga munange dwotakubagana mbu byabakazi mbukamaali kyebasooka okujja mu bizinesi yaabwe bebakazi okitegedde omanye obugagga tebumikisinga nabakazi ekyokubiri nebategeera ebintu bya sente boosi we Beni si bosi wa munne ne Mbaziira si bosi waki wa munne wa Suuna Beni ne bagamba kati awo bizinesi ekoleki etambule ekyokusatu ne bamanya mbuno akajja obunaku kakolaki kemanya ejanzi teribuka na nzige nga webale ne bagaye tugenze ekapa tugenze nga banaku tugenda kubeera nga bano ba DJ ba Bripe abeewa abe Kololo bani mulodi baroja abantu we bate so twayogeddeko nabo ne bawa abavuuka amagezi ne batulira n'eki bakuumidde ku mutindo ne ku level eno kwe bali era ne bagamba bakyabakuba ebinyanyanyaanya paka kuwulira actually bagaye bebokka basobola okukola ekivulu nga abantu bazze kulaba bo really nga tekuli muyimbi webale nnyo kati kisa kya Katonda kubanga abantu baffe abo boolaba eno ekivulu okufuna oba obutafuna nebyotimbye ensonga nkulu nabyo eba nsonga nkulu so kyoteekateekedde abantu okubawa nakyo kibeera kikulu kubanga kati ffe enteekateeka zaffe zino tolina ogenda kuddamu bisanga walala kati osobola okwesanga mbuno waliyo omuyimbi gundi n'omuyimbi gundi negundi naye kati Suuna Beni ne Mbaziira Tonny mu Uganda tuli aba kiba kiwedde babiri kati bw'otulaba wano oba olina kuddamu kutulaba walala togenda gamba nti nno olwaleero abakola nti Suuna Beni avudde wano waliyo abakola nga ye abalala bagenda okuddawo enkera tuliwo ffe kati oba olaba nti buli chance abantu bagifunidde okujja mu bagyeyambisa mu bulungi ne bajja mu bungi era abo bivulu byamwe tulaba nti temubeera bayimbi temulanga muyimbi yenna lwaki temulanga muyimbi ate ne musigala nga mufuna abantu kakodio kike mukozesa twayagala nnyo okukola ebitali bya bulijjo olw'ensonga nti mu Uganda feffeka ba media personalities feffeka kino kikwate bulungi feffeka mu bukomera feffeka abatimba show nga tekuliko muyimbi omu yadde omuto w'emyaka 2 abantu ne bajja mpulira ndowooza nti naawe obeere kubanga ekivulu kino kwabaddeko abayimbi bayitirivu nga bajjudde ku posita nga abapresenters abalala bakola tekyali kwewunyisiza nti abantu nga bangi bayingira naye kati okyewuunya based on the fact nti yeffe abantu bazze kulaba ffe ne bw'onaaleetaani nga tetuzze era bajja kusigala bakubanja tolina nakyosobola kubakolera n'obagamba nti nno nti katubateerewo kino ku lwakiri nga bw'oyinza oga nti omuyimbi gundi tazze naye waliwo gundi yasobola okugira abantu ne batakola ki kati ffe tulina bakitakya replacement omanyi bino bintu kino si kyekivulu ekisoose ebintu bino tubikoze for some good time kati abantu abo okubasibira akantu ako mwe bayita bamala kusukka mungi kubanga tuyingira bino ebivulu tutandika okukiranga from day one nga tumanye ebinaakivaamu nti abantu baffe bo ebyaddala babeera bangi era abaludde nga mugoberera nga mukola coverage ku bintu byaffe muludde nga mukiraba so tumanye abantu baffe obungi bwabwe n'engeri gye bajjamu kati ku ssaawa eno tetuli bweru naye tukimanyi layini zikoze omusota bwe ziti ate n'obungi bw'abantu abajja mu bivulu byaffe bwali butuleeteddeko ebizibu bwe bumala tuleeta ebizibu ne tutuula ne tugamba tubakoze tutya obuzibu obwasooka abantu bayanjala mu kkubo ku luguudo lw'emityana teri atakimanya nti jaamu yakwata okuva ku ssaawa 2 mpaka ssaawa 10 ez'okumakya
ne tugamba nti nno ebizibu bino tetwagala bituddire siri kutambaala adi kufe tekuliko bosi wa munne fe buli omu bosi we naye mu ngeri gye twakirukamu yensonga kisobodde okuwangaala naye bino kasita mbireeta mbu ono bosi woono ekisooka wabeerawo tabbu nnene kubanga bino emirimu egyaffe gimanyijja ne ego ekika ekyawaggulu naye buli omu kumanya buvunaanyizibwa bw'alina okuplayinga olubimbi lw'olina okulima mu relationship eno cause it is a relationship kirizagaana so buli omu kubaako n'omanya nti nakukola kino budde bwe buti kino sina kikola bwe mbangira bwetingira bwe nti ebintu ne bitambula. And by the way ebintu byaffe byajja bijeregebwa in a way nti abantu baali tebategeera kikigenda mu maaso ne bagenda okulaba nga bifunya attention ate netali yawano kanini mu nsi yonna kakati ne bagenda nga babibuukira era program za TV mulabananga ozitwistinga bakyusakyusa amanya ne batogera binyanyanyanya ne radios naye nga bakimanya ekiyaddala nti bali kuffe mu ngato zaffe mubatambulira. On top of that tugezezaako n'okutraininga abaana abalala kirungi nnyo okubanga Devyajja atuyambe nga bulijjo twakitukaya yatumanyiiza wase ekyo weeyambe nedda babi weeyambe nedda nze nkikole kikadde nkikole producer akola kikuyamba bw'oba tosobola kwekaza kati olina okweyamba bw'oba tosobola kwekaza guno omulimu togusobola nkubuuza ekibuzo kitoyagala nnyo okweyamba lwaki oyagala bintu byakweyamba oba toyagala nkole ntya taata weeyambe weyambire wano sabo kibadde kiyamba fembi tubadde tulina okweyamba nze ogambye neeyambe n'ogaana abe tosobola kubuuka ebyo bye bibadde ewasuna bbeeni obudde bubwo bututwala naye abannamawulire abamu bayiga engeri gye babuuzaamu ebibuuzo ebibuuzo biri old fashioned sijja kirimba nga kibuuzo ki olinayo abaana b'oyigiriza ebinyanya buli dijja abikopye nze nange manyi ekinyanya ongamba omuzindaalo ogwo gw'ekinyanya lwaki obeera obuuza omuntu muno olinayo ogwo naye nga nagukutte ogamba weewaawo okubeerawo ebbanga eryo nona naba nga talina gwatendese. Anyways tugenda mu Kigale ejjinja ennaku z'omwezi nga meka nga 3 March tuli luddawa tuli Jinja mu Tukigale gwe nani inze igwe Rapid Devi n'abalala bangi bagenda kuba ne Gats official fena tugenda kubanga sente mmeka emitwalo 5 jokeja Uganda kugirako ki kugirako transport ebyensula kugirako emizannyo egy'enjawulo kugirako skiing hiking byonna tola tugende n'okwepikica n'okwepikica yes. King Montage Studios egenda kuba ekikuttemu okubanga ekkuba obufaananyi obwakabye ennyo wali ku Kigale ejjinja ennaku z'omwezi nga 3 ne bagamba nsooka mu show ya mwana muwala amanyiddwa nga Lydia Jasmine that is first match first born oluva mu first born bwenti bwe swi ngenderawo paka tebandabye ninye etoko tejja kuba yatokose ki yatokose sogwa yagala okubanga ogenda mu Kigale genda ku social media platforms zaffe ez'enjawulo era teekamu ekigambo Kigale ejjinja oba jangwana ku BTM TV buuza omuvuka n'ennamba kweri beera ng'obakubirako 0759 688 23 mwana tunga bwe mu Kigala nga bwe tukigala bwe tugenda okuba nga tetusimba emiti nakikonyeko wali tugenda kuba tusimba emiti obukadde 5 all over Africa naye nga kino kikulembeddwamu omukyala Judith Hard nga yataddemu ssente oba yakikulembeddemu n'akasente alabika yakataddemu omanyi bannayuganda ngenda kujja mu maaso mu kalebule njogere ku mwana muwala Spice Diana bannayuganda bangi nnyo babafrantinze mu bintu ebimu naye nga just the ambassador They've been paid money to be ambassadors of such certain projects. Naye ne batavayo kwogera mazima. Ontegere bunyo. So ekyenjagala bannayuganda as influencers vayo nga bannange this is a gig to influence people. Oshegere bo ina akasente kwotaddemu vayo tugamba amazima soka tubuli Judith Hard yataddemu sente teyataddemu. Mwewulirire. Nawe bikusobedde. Kati gena Judith Hard tulabe emitwalo oba milioni zino atane z'emiti gyagenda okusimba yakalima kemeka yayinayo ennimiro ya seedlings z'emiti ayinayo onono era asimbye omuti oba omuti bagumu agenda
kulima miliyoni 5 egy'emiti mu Africa yonna. Tekitegeeza only in Uganda. Uganda tusaba tugezako tugenda kulima miliyoni 1 eyebeera eri mu Uganda. N'ensi ya Africa endala nawo tugende mu masomero gaabwe tulimeyo miliyoni 1 mpaka nga tutuusiza 50 million trees all over Africa. So n'olwekyo tulonkinze olunaku lwaffe olusoso lw'okusima kulima miti okusimba emiti. Omukolo gwaffe gwatandikidde Kasangati High School. Kasangati High School ly'essomero lye tubadde tukola nalyo okuva emabega. So n'olwekyo yeri abadde the right place to start our project naye netufuna n'omukisa ne batutwala mu communities because when you look at climate change simanyi bwe mukiyita mu Uganda naye obutonde bwonoonese nnyo ate obutonde bw'ensi bwonoonese nnyo ate fe abakulu fe abakoze ekikolo ekyokwonoona okusinga abantu bonna. N'olwekyo nze nasalawo ne ŋŋamba tutandikire mu baana abato bano bennyini benyimiridde nga emiti emito gigeekira kubiriza buli muzadde ng'olina omwana n'awaka nga tanatandika okusoma oba osobola okugula omuti gwa oba 15 bagwa $1 mugule naye muyitiza abaana baffe abato kubanga be ba future. So n'olwekyo abaana betufokasinzeeko ekintu ky'okutasa obutonde bwaffe kirina okutandikira mu baana baffe kubanga ffe abakulu muli bize nnyo. N'olwekyo sobola bakubiriza naye still mugezeeko akaveera k'ogulira mu chapati akaveera k'ogulira mu Rolex buli lunaku